accident ey'abaana b'amasomero eyabadde e Mukono eyandese kyekimu. Omanyi okubanga mutabani wange yabadde agenze ku ttuwa. Naye bino bwe baabitaddeewo ne bagamba nti accident egudde e Mukono. Baddiyaри, nze neerabidde nti eno accident y'e Mukono yaguddewo nga 10. Ne neerabira mu kaseera ako nti mutabani wange yagenda ku ttuwa nga 9. Nze gwolaba nabutaabutabye, nabitegedde luvannyuma nti accident yaguddewo nga 10. Ate owange yagenda nga 9 ku ttuwa. Naye twebaza Katonda nti abaana bano baagambye nti abaana abamu bamenyese amagulu, abalala bafunyeeko ebisago, naye mbu tewali yafudde, so tuteebaliza Katonda. Tumanyi olwaleero we bukeeredde nga biri bitya. Naye omukyala eyabaddemu eyafudde teyabadde ttica, teyabadde muyizi, yabadde mukyala wa headmaster. Yagambye bbaawe nange kangendeko nammwe temugenda okulambula nange nnambule. Ate munange headmaster tagenda ku omukyala talina kufuuka. Nga beeteeka mudde ne bagenda. Omukyala yataalutongo yafiiriddewo ku sport. Abalabi bange muteesaki ku nsonga eno. Nze olunaku lw'eggulo nalowoozezza bibi ne ngamba kyalibadde kirungi amasomero gajjewo ttuwa. Amasomero gajjewo ttuwa. Kubanga omwana owa nassala agenda kulambula biki? Omuzadde waba ayinamu akasente yeetuwonza omwana owange mba nyinamu akasente naddala mu holide mwetwalira. Mmanyi ayagala nnyo swimming era ebisamba ne swimming. N'omutwalako n'asiimingako ne banne n'alabako ku nsi n'alizannyako ate omwana owa nassala agenda kulambula biki? Omwana owa senior 4 at least senior 4 senior 5 senior 6 be balibadde bagenda kutuwa. Ate osanya nti n'omuwendo gwa accident oba abaana abafa nga bafiiridde mu accident nga badde bagenda kutuwa kujja kendeerako. Imagine kubamu akafaananyi nga bbaasi etaddemu abaana b'essomero bonna nga bagenze kutuwa ne bafuna accident bonna ne bafa. Kubamu akafaananyi nga bbaasi oba costa etaddemu half ey'abaana b'amasomero aga sekendi oba essomero lya sekendi nga half of it basasudde ne bagenda kutuwa bonna ne bafa. Kubamu akafaananyi singa abaana bano bonna baafudde abazadde baabadde bagenda kusalwa kyenkana. Era obulumi olwo payini tewali yaligijje ku mitima gy'abazadde. Essomero nga ddyo liba lifiiriddwa kinene. Kati nze ngamba banange tuwa zaalibadde zivaawo. Tuwa zaalibadde nga zivaawo mu masomero. Ne balekawo either senior 4, senior 5, senior 6. Be baba balekawo bagende nga kuzituwa. Nze mutabani wange yagenda kutuwa ennaku z'omwezi nga 9. Sobola nkugambye nti nakagadde nga neerabidde n'okwerabira nti ennaku z'omwezi zaabadde 10. Ennaku accident eyagwiriddeo nti oba bwe yatuukiddewo nti ennaku z'omwezi zaabadde 10. Kubanga mutabani wange yadde yagenze kutuwa nga 9 kati nanyeerabidde era bagambye accident abaana biki. Saasoose nakutegeera primary, secondary, obwongo bwasoose kudduka ku mwana wange. Jjukira omwana sibeera naye. Mwana abeera ne maama wange. Kati baŋŋamba bagenda ku ttuwa. Omutima ne mpira ogumu nga gugaana okuwaayo ssente za ttuwa. Nze nno omutima gwagaanira ddala ne wola bannakakuse, ne wola bannatidde. Omutima gwagaana okuwaayo ssente za ttuwa. Era nawaddeyo ku lasi naye nga ssente nabadde nzirina. Naye ng'omutima gugaanye. Kati ate maama waffe bambi oluusi kimuyisa bubi. Ewaka ayinawo abaana abato 2. Owange n'owa sisita wange. Kati abaana bali balinga balongo. Era maama abakuzza nga balongo. Kati omu wantokulira omwana. Owookubiri ne batamusasulira. Wankiri bonna babireka tebagenda. Babireka. Kati ate ye mutabani wange we namugamba nti tojja kugenda kutuwa. Kutuwa tojja kugenda. Bannange kyamuyisa bubi. Omanyi omutima gwa maama. Nowulira ate nga olusatu ofunye ekisa. Namba owaayi kansoso naye ng'oddimu emitima egyo, emitima 2. Kati ne nsasula baagenze nga 9.
kati okugenda nga mwenda nabadde sinda kunayo kamesigi kava wa maama nga batunyumizaako abaana biki bye baalabye ku ttuwa biki ebyabaddeyo omanyi bakunyumiza ki ekyabaddeyo kati nga sinda kunayo kamesigi kanyumizaako bitero byabadde kati nentya ngamba infacti neerabidde nti bali bagenda nga mwenda ge mazira okimanyi omuzadde ng'olina abaana oba ng'olina omwana era nalowoolezaawo ne ngamba naye mazima amasomero gaali badde gajjawo ffe kutwala butwazi sente z'abazadde tuwa omwana kati owa nasari 6,000 10,000 ndabaavu tuwa kati omwana owa nasari kangaze owa nasari oba P1 P2 P3 P4 biki byagenda okulambula kubanga omuzadde osobola okugamba mugulidde njetwalako omwana wange mu museum kuba gye batwala abaana okulambula eyo paati muzirekera abazadde batikya eyo oba bahedikikya abakulu b'amasomero ezo paati muzirekera abazadde omuzadde waba yinamu akasente ke ajja kutambuza omwana we nti kati eno taamu nja kutwalako mu museum agenda alambule n'emitwalo 6 giyinza obutagwa oba 10 giyinza obutaggwawo nga n'omuzadde ateeziiki naye temugaliridde ensawo z'abazadde ate nga n'abaana baffe babeera mu matigga kati singa baasi eno bonna abaana baafudde abaana babeera mu matigga mujagama mu tulina watafiira ye naye nga kiisa era abaana abazadde bonna tebafiiriddwa baana omuzadde asobola kugamba kakati ye mu holiday kijja gendako ku swimming abani wange ayagala nnyo swimming era nze buli holiday emba ninamu akasente mutwalako hawutu ku swimming n'aswiminga n'azannya n'akola ki n'anyumirwa era musubira nti waba tumuseemu okuva mu myaka egyo kati gyalimu omutwalako mu museum kuba bye babatwalako okulambula mu masomero babatwala kulambula simanyi bibyuma bya bikajjo omwana osobola omuzadde okwekwatira omwana ne mugendako ka holiday n'omutwalako katuwa n'alambula eyo gye bakolera essukaali gye bakolera simanyanga mmwanyi n'agendayo babatwala kulambula zi mountain babatwala kulambula zi Lake Victoria babatwala kulambula zoo kati omuzadde ebintu ebyo asobola okwetwalira omwana we ate omwana n'anyumirwa n'okusinga ng'oba ali ku ssomero kubanga wali babapimira nako simanyi bazadde bannange mukino mutwogerako ki tuwa ziveewo mu masomero oba zisigalewo nze ngange n'okusinziira ku za accident ezizzenga zigwa abaana ne bafa nga obabadde bagenda kutuwa abaana ne bafa nze ngange ngamba amasomero gajjewo tuwa tusaba mukama abaana abo baafunye obuvune abeere nga abasuusa vidiyo sigitaddewo wano ku buzinagitezaako gipostinga yesitade wano wenyini ku YouTube ne bagikwata ne bagamba evaluating community so ne bagijjayo abadde ngitaddeyo esobola bisatu sigitaddeyo naye nga bannange ab'amasomero tetubasaba mugyewo ezo zetuwa abaana baffe basusse okufa lwa nsonga zagituwa omwana mumutadde emmotoka agenda kulambula byoma basijja sukaali oba amasomero musobola okuteekawo lisi gye mwagala abaana bammwe bagende balambule kubanga olusizaako ebyokuyiga muteekewo lisiti mugambe nti ezisiya abaana bagenda kulambula kifo kino na kino na kino na kino mugambe abazadde batwaleyo abaana abazadde beetwalireyo abaana omuzadde ave waka n'omwana we amutwaleyo mu kiteeko kubeera tuwa tebeera ya bonna eba yakyeyagalira mulimu agisobola mulimu atagisobola kati oyo asobola muteekewo lisiti omwaka guno abaana bagenda kulambulako mu museum abaana bagenda kulambulako oba ku Lake Victoria abaana bagenda kulambulako mu zoo mubiteeke ku lisiti naye ng'abazadde be bagenda okwetwalirayo abaana baabwe yo omuzadde yajja okumanya nti oba wiikendi eno kantwale omwana mu kifo kino oba ka holiday kantwale omwana mu kifo kino alambule kimanya abazadde kino mukyogerako ki naye nze ngange nze gwe mulaba tuwa sizaagalira ddala era nze n'omusabani wange guluno lwakuba nti yankwasizza kisa ne mpulira ennaku naye nga nali mbigaaniddewo nkitagenda naye nga ssente nali nzirina era naluddewo okusasula
bagenda nga mwenda nolwasatu nasasulwa nga ttaano nasasulwa nga ttaano ate lwakuba nti omulala baali bamusasulidde ate nga n'erudda oba tayagala kulumya maama ayagala abaana be bagenda kitwabakuwababe ayagala abaana be bagendewa bagende bonna so ezo tuwa zive mu masomero omwana bannange saagala tuwa nnungi naye okusinziira nti zifiiriddemu nnyo abaana nze tuwa zantama oba ab'amasomero kino temukiraba kati n'essomero liriddamu okutwala abaana ku ssomero bayinza okumala ebbanga nga tubazze mutwala abaana ku ssomero mwe gye mwagala abaana bammwe ab'essomero lyammwe bagende balambule mubuulire eyo abazadde nti omwana twagala agenda alambule ekifo kye kati omuzadde asobola yeetwalireyo omwana kale accident ne bwe ziba zituuseewo nti abaana bonna baba tebagenda kufa yabadde atambudde omu oba na muzadde we kubanga tusinza ziza accident ezo tesobola naye ate tukimanyi nti waliwo n'amaanyi ag'ekizikiti aganoonya abaana b'amasomero ate tetuwerebira nti abazadde kino mu kiyige nti waliwo amasomero nga gaatandikibwa ku musingi gwa sitaani nga buli mwaka essomero lirina okumekinga sure nti basalayo omwana n'ava ku ssomero n'akuma ewaka n'obeerawo ne bakugamba omwana bakubya nsimu ab'essomero omwana sima ekibadde wano ng'agudde eri akoze ekisinga omwana ng'essomero lisaze bano ab'amasomero munaakusonyiwa n'ebino ng'ensi gye tutambuliramu mulimu amasomero agatandikibwa ku musingi ogutali gwa Katonda ng'era eryo essomero lirina okukola saddaaka oba balina okukola saddaaka kwekyo tebaateekawo balina okutuukiriza omukago gwe baakola nga batandika essomero era n'abazadde kino kikiwa ekyokuyiga okusabiranga abaana baffe buli lunaku nga bagenda ku ssomero omwana muteekeko emikono omusabire kubanga tojja kutegeera ssomero ki gy'otutte omwana so abazadde musabire abaana nga bagenda ku masomero oba tolina mwana wo era ekiro ng'ogenda okwebaka musabire n'olunaku olw'enkeera oluwongeyo oba omuwongeyo mu maaso ga Katonda abaana basanga ebintu abaana batomedde ebintu mu masomero abaana ebintu bibambalidde mu masomero omwana eyagenda nga tamanyi bisiyaga omwana akoma ewaka nga muli wa bisiyaga awedde emirimu omwana yayingira mu ssomero nga tamanyi bwenzi gye wamutwala okusoma n'alyoka ayambala ekyolyo ky'obwenzi abaana ne bambazibwa ebintu musabire abaana si buli masomero gonna nti si naye mulimu amasomero agatali malungi ekirala ku nsonga ya ttuwa oba ku nsonga y'ebyentambula mulina okukimanya nti omulaba ateegedde buli wamu ab'amasomero musooke musabe nga temunnatambula muve ku bino bye musabako obusabi musabire ddala nga mumanyi nti wiiki eyo mulinayo ttuwa mukole kye bayita okukuma ekyoto musabire ddala mukutule emyoyo accident kubanga emyoyo accident zo zirinze saawa yonna n'abantu bennyini bemugenda okukozesa nga badreva bagenda okubavuga mubasabire mubawonge mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu kubanga ono omwami ababooda baamugambye yimirira tuwalabye n'omusirikale ng'asala ekkubo nga awanika ati omukono agezaako okumuyimiriza ow'emmotoka ng'atwala butwazi yeefudde omugezi mbw'agenda kusooka tteni naye omusirikale yasaze n'agolola omukono bw'ati akatambi bonna mbolina n'agolola omukono amuyimirize kubanga waliwo awo kamera era akatambi kano akalaga accident yonna nga bwe yabaddewo baalidde ku kamera awo omusirikale yasaze n'awanika omukono bw'amuyimiriza ng'ow'emmotoka asiba yeefudde omugezi nga tasira era bagambye nti n'ababooda ababadde balinaanyeewo baamuleekaanire nga bamugamba yimirira kiriniki ye nalowooza nti twene n'agenda otuuka ng'asaze ayina empaka so abantu bemukozesa beetaaga okusabira ennyo
kubanga abamu tebamanyi Katonda n'ebyokusaba tebabimanyi, abamu babeera balina ebintu byabwe bye bakola, abamu babeera baliko ebibalondoola, abamu babeera baliko enfuuyirize, omuwadde omwana w'amuvuge oba omuwadde abaana b'amasomero abavuge ne bagenda bagwa ku akisidenti naye nga kyonna kibaddewo lwa ddeeka. So mu kyo kyonna twetaaga okusaba okw'amaanyi. Kyekyo abalungi bange naye nga Mukama bankuumire nnyo, atakuumira mpeera. Tujja kuba nga tusisinkana mu vidiyo eziddako. Amaanyi asitadde nga nze Maggie omuweerezaawo, ate nga wano obadde ku Maggie Initiative Uganda YouTube channel. Yeah, tusisinkane badiya. Bye bye.